bawo talina masepiki gasobola kugula gwe musajja gwe wase ekisajja kyekibi era kiriko ekamujja okyekyana kyo nakyo ekibi ekitunulanga mayiti kyona kiringa amazagalidde emagombe ekyala n'okitunga ku musajja kyabeera n'ekyana kyatazaala kistepu saani oba kistepu dota akibabyera ku live n'ogwana n'atazina ogwo olovanga otulaikadde mbaala epiza kyana kyange kimawobe n'atazina ekyo n'atateekamu kasolo nkuwadde emyezi egyo oba tannakifumita dda ojagala kinaze mmananga yagayuuka eringa ampu z'oluguudo kyo nkikubuulidde n'atafumita kyekyana kyekyo kukola kyekyana n'okitunga ku musajja mukyala kiri ku buli dakiika bbiri ekyana kiri ku mugongo kiri ku lubuto kiri luddawa biri mu kamera ebitooletoole bino ebiziringwe biniononiyo biringa ebinyambu manyira bali b'omanyiira ate olina levozo z'olina okumanyira kuno ku mukutu nze tojja kumanyira mukajja ebbiri wammanyiira kyewagwako okimanyi tosobola kukyogera naye lulu walimu olukyogera oli kukyogera ate kati nsimbudde buto nze ntakula entale ku bbeyi rayisi ate nzisuula ate nzirwana nenzimala ne bw'obaani olabana n'abaana b'abajjeno ne bajjenero nze nakangubi gwomanyi lwaki bampita nakangubi siti ampalana nja kulemya Uganda ojja kudda mu bwakadamu bado gye bali bakola gwe n'okeera okwasamira buli live onaabakoddi kyebuuza amagezi temulina matamu mbwe ekisizyozi abimwa byonna byonna manye kukuma mama yako kiringa emmembe ya bbi ebe mulowooza nti ebyo byaggwawo dde mwagamba nga njafuma President Museveni nvume gundi takootale gundi ate kati basiba luno ate basabuta dda genda lakyegeye ku madubalo mubuuza ani akuteeka wano wooli ajja kubuulira bona mukwata muli ajja kubuulira namugamba nga nvaako yagaana gendako ekigo mubuuze madubalo ani yakuleeta wano wooli tolaba nga oli wa kitalo nina eggwanga ojja ddudduka mukko nina n'aba TV abakolanga ku TV nga bamaanyi nabaddusako eggwanga bampita nakanguubi bampita wanvumavuma dda nkulina bwendi nina ne fayiro y'entebe nina fayiro namba entebe tondowooza mbuze nzikiza nze sizikiza nze siva ku kintu naaba kummana naaba akasolo funa ebbombo funa emiziŋoonyo yo nofumbira mu kigwa talina matamu sira talina sente zigula ntamu badde gye tubamanyi bakola mmere ya leero nkubira limba nkuwa yebbiri nkuba ebbiri nja kuwa akasolo baba ne sente badijje baziyina enyiba zaagwa amabaala gaagwa ne wanakola live kanana amazima gago ge mugambi ne wanavuma ebivume ebisuula enjuba bye mugambi ge mazima anabe kasolo akendeze live n'ekisajja kyakijje mu live tekinyuma kulaba kibi n'ekyana kye akitwale mu boarding school akijjeko obusolo bw'omusajja kyana kyonna kyasamirirwa ne bakituuzanga ku musajja buli kaseera sajja n'akyetungako n'akyebakako neyebaka nakyo n'akola ate n'atalepinga ekyo jjukira maama aliko ekikolimo ky'obulepinge n'ekyana kigenda gana n'ekikolimo ky'obulepinge yawasa eddubu ly'essajja eggege gw'omanya omubiri gwa jjabbi gwe nekko ya infotrust erimuva ku mubiri tosobola kwenkana wadde ko infotrust yanaba mu kinaabiro toyituuka wadde mu kkota booti bya value toddamu kundiirako mazina awo mbu omuto abeera ng'oyo yenna yakaatuuka akambira n'okukambira yenna akumuuka alinga kabuuyiwe emmana mbu muto oyo muto koma nnyo kumulinga ebige biboogo toddamu kuntumanyira wano otunulanga ebinyampu jako ne live jako gana amazi kino kijja kitobana kiringa amazaga layidde mu mataka agamba oyo muto omuto bamuzina omuto alebera amatako yenna yagwa embugubugu nemmana yagwa olubege oyo muto ngoli kati muwala wono mwita otya olaba ne muwala mukulu amutunga ku musajja ate ye anatera kufuna bazzukulu muwala wajja kuzaala mu bba bafuna abazzukulu nga bonna famire yemu
kati owulire ofa talo sematalo olutalo wakati wa Full Figure ne Luwilight oba lunagwa luta ate no Full Figure ina kayogedde n'agamba nti nze mpagula entalo ku bbeeyi rayisi era nenze malira abaffe bano nga beeyogerera ebisongovu nga beewemula ate bonna ekintu ky'okwemula tebakiinaamu buzibu bajja kwetwala mpaka era olumalizaawo ne Luwilight naye naddeza Full Figure omuliro. Mukazi sina kye mukoze kinvuma kiringa kye nina kye nkoze nkukoze eki kale nze nvuma ntegeerekeka kuba nagambye wonvuma wempuliddemu ebya Jeff ate nga weegadanga obwana obuto mbadde nina olwanirira ekyange ogamba otya nti omwana nga agenda kufuka mujja wange yabaka ku kitaawe mumanyi mwakula mwegadanga bakitammwe mmwe mulowooza buli mwana omuto alina kkula nga yeegadanga kitaawe egyo emize gy'abasezeeyo emize gy'abasirusiru nja kugibajjamu wakula weegadangibwa kitaawo wakula weegadangibwa mugandawo olowooza n'omwana wange alina kudda ku kitaawo olina obusiru mu mutwe tonziriranga ku mwana gwe wambizi gwe ku myaka egyo olowooza kyatugwe malaaya ku myaka egyo nze mmanyiranga w'oyagala toyasamira mwana wange gwe mbizinye I will become a Fuerinjirabe. I have nothing to lose gwe malaaya onyiga pini ojja kumpita nkufumite ebisagwe toyasamira mwana wange abakazi abakulu abatategera mwavaawo nekyasa mwayasamira mwana wani gwe byozala walyo bitulazeko mu kamera bannaye gwenze tonsiikuula bano abaana abato babyogera barama. It is understandable they have a lot to learn. Olabye ensi odda ku mwana omuto 4-year-old ogamba mbu agenda kwebaka n'ekitaawe abeere mbusimanya mujja wa nnyina gwe malaaya gwe olina ensonga lwaki okyazunga nga ku bbanga ly'oliridde mu gavumenti tolina wooli nkulabula nja kufuuka omuntu omubi naye gye binaakobera tojja kutegeerayo omukufa ajja luzinga obulamu. I'm telling you, you've already made your first attack. Sinnakola wasindika abantu bantemule babiŋŋambako dda neeye bwakabaata mbu wasindika abantu bagende bantemula ng'ogezezzaako amateeka ne bigaana. You tried law ne bagamba toyinaawo case wa trying a law ne bigaana n'ogezaako okupanga abantu bantemule Full Figure. I repeat, weekana mmula gwe mukazi gwe nja kuttirako nze ku muwala wange tujja kwetugga ebiso. Nabagamba nze saagala kumanyirwa saagala manyiranga w'oyagala oli awo yasamira omwana wange gw'olina ebitundu byakyama ebivaamu pulinti weezityo oyina abaana abafaananako ng'omwana wange oyo asobola n'okutuula n'ayogera naye statements 2. Funa akatebe otuule w'oba omanyira naye ate tolandagga nnyo kuyingiza mwana wange mu bintu bya kisiru. Bwe muba musula ku bazadde bammwe ne mubeegadangirako nze totandika yingiza mwana wange kumuteekako ebyo bintu bya kisiraani bya kisiru. We shall go to law. Tonja samira gwe mutasoma. Omanyira otya omwana wange bujje oyasamirira mumujjawe ye muwalawo koma nnyoko mbwa gwe malaaya gwe teri kinyizanga kulaba mukazi mukulu yebuza magezi gwe mbizinya gwe gwe nsobola okufiira ku mwana wange nze tomanyira ze saga mwana wange alabe ennaku gye nalaba nga nkula temumanyira abantu b'abantu because oyinawo gw'omanyi kati oli awo yasamira abantu tonja samira gwe malaaya kineekemme bano bonna mbamanyi bonna bawagula entalo oli agambye mbu awagula entalo ku bbeeyi rayisi era n'azisuubuuza n'ozisiibula n'aziwola mbu infact awolako n'abantu ate ono naye bonna nno bajja kweyabya era bonna naye mu kintu kino ekyebuuzibwa ani afunamu. Nze nga wendaba Full Figure ye mukyala mukulu yaswalaswala dda ono oba olusi musaayi muto ye yandibadde oba oliawo anyway tebinkwatako nze wendi kubanga mbe batuusaako byonna ebigenda mu maaso muwulire abantu engeri gye bakozesamu emitimbagano okweyabya okwevuma ye abaami baabwe bo bawulira batya ab'eŋŋanda ne famire zaabwe naddala ono akyalimu omuto ye Full Figure oyo ye baamuvaako era ne waayogera mutagamba oyo twamumanyiira naye nze wendi kulubawa tunulyako ono mukazi alwala ekibobe
ye nemi najimujudde mu nyinda ya jaiga gambula bikasera yego gombola ayogeze kibobe ali mukajjebbi ye wasizagu alemane okusajja gutunulanga ensiko gutunulanga bana bawala abakasoko okukyalira ensiko gulina amaviri mangi nnyo kati gulinga ogulogo gonna gulinga ogusamize bino bi alemane ebyasookawo gutunulanga ebisagazi fese gulinga ampuzo lugudo kolobo zawe demeni mu bantu abogera singa toyagenda ku musajjawo kuba tanyuma kulaba talina kalungi nakamu mbuli yakala jaina chichi kyalina muchafu muzibu muli bachafu oba mutunula ku fese nga muli bachafu emabega wabafaana wati njagala mwetunulire ne scrub nakubula no leta ekyana kimawobe kyonna kiwendusu kijja n'eminyira ebibulawuzi byoyambala bitisati byoyambaza ekyana byoyambaza omusajja engoye mwina tugabane nawe yogera ku bantu mboyogera oluzungu lwakuyamba kigwe marafaka oluzungu lugasizaaki kikazi gwo oluzungu lukuyambye eki njagala mbula oluzungu lukutadde lukuyambye eki yesu ologera nyembu excuse moi temwina sente zigula matamu mbowolereza marafaka owolereza kisirani rubbish oba mubulwa sente zigula ntamu esepiki just esepiki balina entalo zaabwe era nga oli yagambye mbuyo olutalo yalusuubudde ku mukajjeebi meaning entalo za Lwana ye yaluguze ku mukajjeebi alwanire mukajjeebi ndokoza olutalo olwo naye bino binagwa bitya nkugambye ono aleeta n'oli n'amuddiza ono n'aleeta n'oli n'amuddiza teri kuzikiza tonja Samira nze saagala muntu atalina amwebakako kutandikira kunvumira musajja gwe ng'ovumaani gwe akyatiirika amasira abirimu alina kyagambye gwolowooza webakutenda okukomaga simanya ng'okugamba weemalirayo ddala Jeff abadde akoze eki gwano webatugamba otiirika amasira mu bitundu by'ekyamani yakwogerako webatugamba nti owunya ekivundu wawulirako nga nzize ne ngamba banne bagambye gundi awunya did I say anything olowooza saabirabanga bitrendinga singa nange mbadde njagala bitrending olowooza singa sakkolamu gundi netandika okutambuza gwe awunya gwe yekuba perfume 1000 gwe mubi gwe muzaala bibi gwe yasamira abantu nze tonja Samira siri wa myaka jo siri wa myaka jo you guys nze nakowa okunninyirira nakowa omuntu okunninyirira atandiisa sisula ku buzigo bwa nnyoko landirodi azimbira nze oba nyange azimbira nze oba nyange nesonyiwa mukulu waba badde oyagala akwokya wandigenze n'akwokya beegulagula nnyo baagala okubaagala wandigenze n'akwokya nze gweyasamira n'akwasamiddeko tonja Samira gundi and I'm telling you cannot arrest me unless ngokoze mob justice. That is one thing I'm telling you. Ono yesobolera full figure mpankuwe era ndowooza awo beesanze guli draw oyinza okugamba nti beekubya equalizer ate munange tugambe ki bo basalawo kubanga beweereza ebigambo ffe bwe tuli okubanga tuwuliza ate munange takomyawo n'awagulayo olulala era munange waliwo gwasomedde neŋŋamba ono ye anaakomadde bito bana biringa amazagala alidde mu matako oyogera ngani nabe kire kisajja kiina ebiguna kaboto enziku yonna naye kirumaaluma kiine sign mine ekiwanda kimukoma mu kabino yo life failure emyaka gyo ino kyali ka YouTube channel foto gendo tereza amalalo nebijja okyali ka YouTube channel olinda omwezi bakwe emitwala 3 nani manyi mufuna ne sente kasuku yabyogera mufuna meka kati mwanagane Bruno kabalumya omutwe mwagala okumusuula mulaba yazze n'ekibozibozi mwenna mulwana okufiirawo mulinga entuyoza amatako oyaga nawe nkwogereko ddengulu sijja kuboogerako ate sijja kubasiba bengenda okusiba mbayina sijja boogerako sijja basiba ojja fiira mu firimu yo kiri awo bakiwatto ekisooza toyi mu kesisi naye tekyogera amaziga akigenda mu kawombo kisajja kikulumbu yandibasiza fulufiga ensigo yakuba kwakunze naawani gwe yakuba ku myaka gyo ino otambulira ku boda osula Butambala nsula Kampala
Machinde mu kizungu ne mu kigaga. Nina kana zota sasoba kubalira ku ngalo. Osula butambala ogira ku boda na mu taxi. Otuddo njogerako, can you imagine? Tocha aita tabanga olo lijjajja wange. Wenno ina koloboza matako. Otambula ojagira warwale Mpanama. Checha kuwaze Mpanama. Oyogera kas mu malenga kwegerageranya ku bantu mugamba mwensi abakuba. Hensi yankubawa. Olaba misinga ki? I'm hard working, I have a money. I have a man's. I'm beautiful. I'm okay. I have a kids. I have a friends. I have a Jesus. Obado ya garambe nachi. Yensi yankubadi. Mulimu abantu abonga temukyali suppose datula ku YouTube channel bw'abantu. Mukuna minoko mukongojje binege. Ne bibalebeeta ne bibasowotoka mwena ne mulwale Mpanama ne zikula. Kisagaya kulekera to izo soloza amaziga genda mukawompo bagagenda mbongo lwaki zogerako. Sinekeme n'olwaito olutalo osinzego nagenga munnange bano bokwewemula tebakinaamu obuzibu. Bokwevuma ne beeyabyayo tebakinaamu obuzibu. Ndowooza ne famire zaabwe zabimanyiira nti munnange gwe twetunzamu kamera n'osabula omuntu tebakinaamu obuzibu oba bewemudde bitya tebaagala mmanya. Abaffe ekirungi abaana baabwe kirabika bakyali bato naye bali bisanga bitya ku intaneti kuno nga bamaze okugula. Sagala kugendayoko kangendeko mu nsonga ezigasa eggwanga ezitambula ezitrendinga ezigatta ku buli omu. Nze ensonga eza lunaku olw'enkya waliwo olutuula Abanayuganda bwe babadde basazeewo nga basaba ba MPs naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti nti muleme okugenda mu lutuulo olwo nti mulubalekere kubanga tekikyalina mugaso tekikyayamba niwo munaagendayo bali nga basazeewo era temulina kye mugenda kugattako. Engeri gye bali okupapiriza ensonga zino nandisabye babaka bannange ffenna mu paalamenti ku lunaku olwokubiri twekunge tuleme kubeera mu lutuulo olwo olw'ensonga nti bwe tugendayo tujja kuba tubayambyeko okusanitizinga ekyawongo kyabwe tukitereeze bagambe nti paalamenti yonna yatuula n'oludda olw'opposition lwalimu ng'etteeka liyisibwa era n'olwekyo lyayisibwa mu mazima na bwenkanya. Mu democracy everybody knows that it is a majority dictatorship over the minority. So mu parliament for aboludde oluwabula government tuli batono yensonga lwaki majority NRM esobola okudictatinga nesalawo ensonga zonna zikolebwe. Naye kati olutalo luno nsubira fenga parliament tuluveemu ababaka abali mu parliament olw'opposition tubalekere ekintu kyabwe bakiyisenga tetuliimu ne bannayuganda bajja kumanya nti abo bali bemobilizinze lwakuba balina numbers ennene ne bayisa ekintu kyabwe. So leka tubaleke olw'okuba balina namba ennene olw'okuba they are majorities, then let us leave the majority NRM members in parliament balwanagane era badictatingire majority Ugandans as Republicans, then tulabe ani anasinga. Olutalo tuluveemu tulubalekere era nze nandiwagidde nti tetulina wadde kwetantala kutuula mu lutuulo olwo tuluzire tulubalekere bo bayise ekyawongo kyabwe bakikuute bakisanitizinge bakifuule ekirongoofu bafuule akakiiko ako kigende ku byafaayo nti akakiiko akakwasisa empisa mu magye ate kafuuse kooti. Okwo kwe kwabadde okusaba kwa public oba kwa general public oba kw'abantu bonna yes abalina obutali bumativu kubigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala mu paalamenti yaffe ey'eggwanga Uganda. Wabula Honorable Joel Ssenyonyi ono nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era nga ye spokesperson ow'ekibiina kya NUP ye yagambye nti nedda tulina okugendayo mu lutuulo olwo olw'enkya nti tulabe engeri gye banagenda okukwatamu ebintu ebyo nga tebalina kuswalako mu maaso okusinga we tunaba tetugenzeeyo bafune ekyokwekwasa. Tekatugendeyo tutuulemu tulabe engeri gye bagenda okubanga bakumpanyamu ebintu byabwe n'obbikolamu okukkiriza Abannayuganda nti bali wamu nabo nti buli kimu kitambudde bulungi tebagenda era nti ekyokubanga basalamu oba beekalakasa ne bagamba nti tujja kugendayo nti nedda ekyo kijja kuba kikyamu. Yagambye nti ba MPs mugende mujje
tugendeyo lujja kuba nnaku lwankya era mujja kubanga mu birabo byonna byonna ebinaaba bigenda mu maaso weeyongera okuba nga weekumidde ku NCK TV weebale kubanga oli naffe weebale kutambula naffe weebale kubanga otuwagadde ennyo bw'oti tusimanye era tusimira ddala bagamba bugambe nti temujjanga okwo olw'omukwano mungi gwe mutuwa baagala nnyo baagalira ddala temuva